ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga abaana balero katulwane okukuza Buganda batutukira nnyo bajjajja baffe bafiirire ensi yaffe twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga zennayiba kyange sitenga Ssaabasajja Kabaka asalira fuga Buganda mwonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga essaawa eno kufuna edduwa Sheikh Magala Umaru jangu otuwe edduwa eggulawo omukolo guno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بارك لنا هذا اليوم. اللهم بارك لنا هذا المستشفى. اللهم بارك لنا هذا العمير. آمين. اللهم بارك لنا هذا His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. آمين. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saba Katonda ateeka omukisa mu lunaku luno n'omukolo gwaffe n'eddwaliro lyaffe atuwangaalize omukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Amen. Atuwangaalize abakulembeze baffe bonna, atuwangaalize n'omubaka waffe owa paalamenti Erias Mumbazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndoza ne bitutuula. Banaye tutuule, abayimiridde abali ku mulyango muyingire tutuule. His Excellency sebo tusanyusa okulaba ku ttaka lya Mbogo n'ettiimu yonna gy'otambudde nayo, Leader of Opposition, Secretary General, Vice President n'abakulembeze mwenna. Bane mwebale kujja ku mukolo guno ogw'ebyafaayo. Nabagambye nze ndi musajja asomesa history, leero wandiikanga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omukaaga 2025 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja okuggulawo eddwaliro ery'omubaka we gwe yagamba abantu nti balonde ng'atandise okukola. Engalo ez'amaanyi. Kaakati kye tugenda okukola, nabagambye tukkiriza mu busukkulumu. Tiimu eno etudde mu maaso ng'ekulembeddwamu pulezidenti egenda kugenda eggulewo eddwaliro. Ffe abasigadde tusigale wano tusobole okuba nga munda eyo ebikolebwa tugenda kuba tubiraba ku simu zaffe. Tekako essimu yo oli live
oli live gwedda ku simu yo ogenda kubola bebiri munda sebo mbaka wa parliament Didas Nalukoola kulembera his excellence ne timu tetugendayo ffe yes Yes, the dwaliro wow. Consultant mukiraba bulungi nnyo ekifaananyi ky'omukulembeze mwe kiri Mr. President, Mr. Mukawempe North Constituency, ngatoli wamu ne timu Lukubita, timu Ekambwe, timu ey'amaanyi, erimu Secretary General, erimu Leader of Opposition, kama wange tubasanyufu nnyo okulaba. Olunaku lwaleero si lwa bulijjo ssebo. Jobola beera naawe atali civilian yeggwale wano ng'omugenyi omukulu. Kama wange nsaba otwale omukisa guno okulewo wano ssebo osale akakuwa kano ebirala tunaabyogera ssebo nga tukomyewo. Oluvannyuma lw'okusala ssebo tunaalambula munda awo weewaawo ssebo. Linnya ly'abantu b'Kawempe North, ne bannakawempe bonna, ne bannakampala mukukwaniza wamu. Elias Nalukoola mu linnya lya National Unity Platform, zigulawo eddwaliro eriguddawo mu butongole. Bana tutakifaananyi So look at mensa wali. I want to say up to. Hata tuweka mensa. Ako kenyini kembendo za tuwe. Katandikira bwe. Kokote kaina msipo hanga. Katinga kano. Kaina side effects yonna. Nange chakalinga. Nasobola bawa abo. Waliwo omulala nsobuliwano kale bane eddagala ly'abalwadde ffe. Just to introduce the place, tugulawo so tuli basanyufu nnyo. Then nja kwongera obayisaamu tulabe ku departments endala
because one ku reception. So this is ophthalmic clinic. OCO, ophthalmic clinic officer. Maso gana tawanya nange jakujawa. Yemwanero tetugenda kukola ku galubindi zokka wabula n'obujjanjabi ne surgeries tubeera tuzikola. So tulina eye clinic ejjudde. Mutwale ko president mukale akantu ke wansomesa asome ayo kakini nkali ke bagamba tusomere ebirwadde byange bamaaso tugenda byole kama okusiikiriza oyo nsoma biri waggulu kira waggulu katika nsoma Desemba wansi PFDOET gakyali malamu Nenda tetundaba konfaminga kati somesa lino tandikira waggulu neera EFP TDZEO CLF Desemba PFD C E Z ZL Mr. President amaso malamu amaso gamalamu waliwo abalala obudde kiwedde kimale Yes, ku ssaawa ya kakati tulaba eddwaliro nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuli commissioninga oba aliguddewo. Lino eddwaliro liguddwawo olunaku olwaleero nga eyalizimbye Honorable Nalukoola. Munnange ekintu ekyo kyakoze si kyangu kubanga tukimanyi bulungi bangi abaludde mu bifo ebyobufuzi naye nga tebasobodde yadde kutuuka ku accomplishment ng'eno Honorable Nalukoola gy'asobodde okutuukako. Kakati bakyakutambuza era bakulambuza wali Honorable His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ng'alambuula we bakebeera amaaso. Ssaawa zino bali mutambuza era nga bamulambuza eddwaliro. Emigo abakubiddwa emigo nabo tusobola bakola then tulina neno tukolerawo detoxification tweyanzanya
kizimbe ekyo nange kikwatiddeko bafana. Yes, awe batambuliza kamera ze premises ezirimu eddwaliro eriguddwawo olunaku olwaleero nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaguddewo eddwaliro lino. Tunajjukira nti bangi be tuzze tuwa obululu, bangi be muzze mulonda, naye ng'ate mu nkomero ya byonna tewali ekimu kye basobodde okukola. Leero His Excellency Robert Kyagulanyi asobodde okwerabirako n'amaaso ge era asiimye aggulewo eddwaliro. Kanso Nalukwali aguddewo. Kino kitegeeza ki eri abalonzi? Kino kitegeeza ki eri eyeesimbye ku Honorable Nalukoola? Kino kitegeeza ki? Kikulaga nti abantu kati ssaawa zino bazuukufu era baagala abantu babakolera era bagenda okulonda ono omwami Honorable Nalukoola nga bamanyi nti musajja mukozi, nga bamanyi nti musajja wa mazima. Munnange kino ekintu tekisangika era weebale kubanga weekuumira ku DVC tugenda banga tukuleetera ebirala bingi nnyo ebife ate erudde eyo. Twabagambye omukolo gwa speed kubanga akadde katono. Akaseera kano ngenda kuyita tiimu y'abasawo ey'eddwaliro lino ejje. Tiimu y'abasawo baana bato omutunulako n'owona balina simayiro ne bojjanga lukuluma mudde sayidi eno abamawulire basobole okuba nga mutonodde eri mu kamera. Ku ssaawa eno tulaba abasawo bali kuba introducinga. Yes, munnange ekintu kino si kyangu nnyo era abantu b'ekawempe bali bawa akalulu. Temuba mu theatre sikulanga omuntu okusijeni amuggwako. Tusa obubaka bw'eddwaliro. Maso Honorable Robert Kyagulanyi of National Unity Platform. So waliwo n'abamuzzeeko omwami Joel Ssennyonyi wamu n'omwami Eusi Rubongoya wamu n'omwami Kunyingi n'abalala mwenna. So munzikirize twala omukisa guno okusiima Katonda atuwadde ekyeno tutuuke wano okuggulawo eddwaliro lyaffe ery'omwami waffe wa Kawempe North Constituency oyo yennyini Nalukoola. So tuli basanyufu nnyo nga bw'otulaba wano. We are all happy. So allow me to introduce my staff. Balamusiza abanyawe ne bassebo. Amannya agange nze musawo Mukalazi Ashraf. Era kuba nkola ku by'okwakebera endwadde zonna ezibaluma. Kituufu. Musawo omulala mangu. Nampima Beatrice, tugenda kubanga nkwasaganya ebyokutambuza eddwaliro kulabanga buli kimu kitambula. Operations. Eddoboozi muliwulidde liwunya. Nasazi Maria. Ngenda kubanga receptionist ate nga ndi kusoma. Bw'otwanirizaawo Victoria. Ngenda kubakola massage. abakubye engalo mbeetegereza lwogete ku masaji ligani nakuba Next to Joyce, ndi musawo w'amaaso. Bambujana Joan, the nursing officer. I'll be operating in drug administration, clerking, and reception of our patients. People power! Our power!
Our President, you're most welcome. And all our honorables. Songa yobudde nange munzikirize nyeyanjuleko amanya gange yenze Elliot Bamwesije ndi medical clinic officer. Tusanyuse nnyo Nalukola Elias mwongera obugalo. Amina toyanziza kuyanziza. Waliwo akoranye ali ku timu yaffe nga ye overseer waffe. So munzikirize mwanjule bamuyita Kanso Innocent Chikuku mazima Kanso webali nnyo webali ddala mu second saa 3 zokka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Gobi, the leader of opposition, Secretary General, great honorables, I welcome you all to Excel Medical Services. Amanya Chikuku Innocent Bukuti Bozele Gayaza agenda okukola wano omukulu yasiima n'akabagere managing director. Okuyita mu bufunze njagala bawako ku services ze tulina wano. Tulinawo general medicine okujjanjaba endwadde ezo zonna, ogateeko dental eri mu kujja just aba supply yaluddewo. Tulinawo opticals amaaso, tulinawo laboratory ejja kuba equipped bulungi, abagala okebera omusayi CBC byonna, x-rays, scan mujja kuba mubifuna mu budde. Tulinawo medical massage, si wafooli waliwo medical massage and physiotherapy. Bano manya nze efunye stroke oba mpuliramu ka fatigue njagala kwewukamuko weri department ndoza ikyasiza okulabika obulungi ekituufu. Nga tuvuze tulinawo omunasi nga balina abakadde bammwe nga mwagala omusawo amulabirire waka, omunasi nayo weeri. Eyo nga tuvuddeyo tugenda basaba eddwaliro lino mulikwate bulungi. Kyotalabye tokyogera. Kyammwe boogere mazima. Boogere mazima. N'amazima tetujja kunyiiga. Bwekibaawo jangu otutuukirire. Tukirira omubaka omugamba owa ekirabika abantu abali eyo kino nekino kibulamu. Otherwise mbagaliza olunaku olungi katusabe Allah litambule bulungi. Toyanza nabagambye ngenda bavuga speed ya kayirire. Abane tukubira abasawo mu ngalo ez'amaanyi. Mu kaseera kano ngenda kuyita Honorable Elias Nalukola ogenda okwanjula abakulembeze be wayise ne bajja wano. Bane tugenda mangu lwakuba nti President era ayina awalala wadduka, ayina emikolo mingi. Sebo yanjula abagenyi bo be wayise. Sebo Mr. President, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, Mukama wange ndabye ngoze n'abakulembeze bange abalala okuli leader of opposition bwe tutuuleyo mu parliament. Omukulu Joel Ssenyonyi honorable, ate ndabye ne Secretary General ow'ekibiina kyaffe Naggwano, nengedde ne member omulala wa NEC muganda wange Nubianeri Alhaji, ndabye member wa parliament owa Kyaddondo East. Mukama wange nga boolaba abakulinaanya awo oluuyi luli okweyongerayo waliyo meeya wa Kawempe, meeya ajeyagaliza Honorable Kayemba Solo, ate saidi eno waliyo Honorable Latifu Sebagala. Bakansalaza abalungi mbeegayiridde musituke omukulembeze abalabeko.
Sebo baba no banji kuliko n'omumyuka wa meya Sebo ne speaker kwali tusanyusa balabako abakulembeze abalala besimenye n'abo abeeyagaliza basebo ne banyaba abalungi bannamawulire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama wange omukulembeze kansooke kwebalama nkunyumizeeko ekyaliwo nga siriiwo. Mbanjeeyo Sebo ebuwalabu nga baŋŋazi wa kuno gwe bayita Namanya awadde ensala ey'amankyolo n'awakanya endaba y'abantu n'okwagala kwabwe abamyuka n'agamba awo mbu Nalukoola ave mu paalamenti muwaddemu wabeerewo okulonda. Mukama wange NUP ensalawo gye yasalawo y'amaanyi nnyo. Twafuuka musota guli mu ntamu. Bw'ogukuba ojja kwasa entamu. Bw'ogulekamu tojja kufuna w'ofumbira. Nyabula singa omulamuzi oyo yajja wano eWambogo n'aweerawo ensala. Ne balyokawo mukuba olw'ogolo. Ne bamutegeeza nti ebyo by'osaze by'amankyolo. Era Mukama wange nze saafunamu kutya wadde n'akatono. Ebyo byayogerwa kyalinga akamyu bwe kafuuyira oluwa nga kalufuuyira empologoma. Teyinza kwenyeenya namu wadde. Era omutontomi najjatontoma n'agamba nti abalonda Nalukoola bakyali balamu. Ne bwe tuba baakukaddamu era tusobola okubafufugaza nabo ne beewuunya. Nze neewuunya mwannyina w'akaliikuusi alowooza mbu asobola ffe otutiisatiisa. Kale nze nkubuulira mwannyina w'Awalumbe ne bw'agenda ng'aleekaana amazima tasobola tulemesa kuwoomerwa ttooke lyaffe. Ffe abaatulonda baatulonda yeffe abeeno yeffe bannyini nsonga ate ng'ekikulu ekinene nnyo yeffe ab'NUP. Mr. President kankubuulira amazima NUP yafufugaza yeffe abagamba teri agamba. Mr. President eyo mbadde nkututteyo butwazi kamukampwankimpwanki naye ng'ensonga enkulu eri bweti NUP kye kibiina ky'ebyobufuzi ekigenda okukolera mu mbeera ey'okuluma obujiji agende mu kwesiima. Yeffe abalina enguudo zammwe, yeffe abalina enguudo z'eggaali y'omukka, yeffe abalina eggaali z'omukka zino ze bayita train, yeffe abalina obujjanjabi bw'eggwanga lino, yeffe abalina amazzi amayonjo, yeffe abalina ebyenjigiriza eby'ensonga NUP gye mbagamba, yeffe abalina ebyenfuna eby'ensonga ebigenda okuleetera omwana w'omuntu okuva mu bwavu agende mu mbeera ennungi. Yeffe abalina enteekateeka y'abavubuka empoomu egenda okubawa obukugu basobole okwetandikirangako emirimu bave mu buyinike obw'okusabirizanga namukadde abalimbalimba. Ogamba otya bannakawempe abasukka mu mitwalo 20 nti nno emiruka gino 9 ng'ogenda okugamba mbu obaleetedde miliyoni 10 mumuluka nga kawempe wano guno otuwa otya miliyoni 10 ate nga nazo otulimbalimba tezirina we zirabika. Ababbi bonge be basooka ozitwala. NUP tayagala bukenuzi, tayagala bubbi. Bannange njagala obbagamba olwaleero tutandise mu mbeera entonotono mu busobozi bwaffe obwo obutono nga n'entebe tugituddemu makiikakiika naye tubaleetedde eddwaliro. Eddwaliro lino lirina services tezirigenda okubawa nga za bwereere kiwale. Wajja kubaawo services zemugenda okufuna ku kasente akatonotono. Ekikyamya enkoko ekyensuti guba muyonjo mutono. Naye katutandikire wano tubalageko nti bwe munaaba mutuwadde obuyinza pulezidenti waffe n'atuula ku ntebe gye baamunyagako luli tugenda bawa obuweereza obulungi bannayuganda. Bino
tubisobola okubikola ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga bassebo ne bannyabo. Mukama wange Pulezidenti, nze soogera mbu olw'okuba nnina eddembe ly'okwogera. Mazima. Nze ntera kwogera olw'okuba mba nnina ebyokwogera. Mukama wange Pulezidenti, nkyalina ebyokwogera naye akaseera tekamala bitegeke. Amazima Pulezidenti, nze njogera. Nze yafaanana jjajjange Sheikh Alifani Kiyago. Alina ne yayogera ku mukolo ne bamuwa n'omukyala. Akaseera kano sebo Pulezidenti. Nsaba okutegeeza tujja kowoolanga abantu b'ekitundu kino bawa obujjanjabi emirundi mingi naye ebirala tujja byogera. Mu kiseera kino nsaba onzikirize nkukowoola ssebo n'obwetoowaze obungi ojja oyogereko eri abantu bano abaagala okuwuliriza. Yes, kakati gwe nno munnaffe atambula naffe mu kaseera kano tugenda laba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerako eri abantu. Omubaka waffe omulungi ne bakulembeze bannaffe leader of opposition ababaka bo bonna secretary general waffe ne bakulembeze bannaffe abakulembeze bo mu kitundu mwenna meya aliko ne banno bwembweyagaliza basebo ne bannyabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikiriza nange omukisa guno gwewole nkukulise olugendo olutukuvu lw'obaddeko tulikirayo ddala era ssebo nga bw'onnyonnyodde mbadde mbiraba n'ebiranga mbirengera wootabadde balowooza nti bakulivudde naye beerimba wange era ssebo wootabadde ekibiina kyaffe kya Naggwano kyazzemu ne kimpa ekisanja ekirala era ssebo nze President wa NUP omujjuvu mpozi nga ndekulidde era abo bagamba nti bakulivudde obwesige bannakawempe be bakwinamu n'ekibiina kya NUP ekya Naggwano bwe kikwinamu kye kyokka kye weetaaga okusigala ng'otukulembera era ng'okulembera abantu b'ekawempe. Abantu b'ekawempe bakulaza obwesige era nkakasa kye boogera bakyogera n'obuvumu era bakitegeeza. Nzikiriza ssebo nkwebaze olw'omulimu guno. Otusanyudde nnyo. Ffenno twali twewaana era nga tusuubiza abantu nti omubaka gwe tufunye alinga Ssejjirinya nyennyini amusingako Justin Tabo n'alufunga. Ssebo tukoze bulungi nnyo. Abantu b'ekawempe wabibagambanga nga bo bagamba ebintu ebyo byonna byonna ojja bikola ng'entandikwa nga bo bamanyi kusuubiza era kati balowooza wano otuukiriza. Naye nze kino ssebo nkirabanga kisuubizo kuba ku mboozi ze tubadde tunyumya naawe twakkaanya nti abantu be tukulembera mu busobozi bwaffe obutono bye tukola tubikole singa bye tusuubiza wabula nga example y'ebyo bye tusobola okukola era bye tuteekateeka okukola singa batukwasa obuyinza bw'eggwanga mu bujjuvu. Basebo ne bannyabo gye buvuddeko twabadde twetoola eggwanga twabaddeko mu mambuka naye twabadde etteeso eyo. Etteeso baababbako ente zaabwe ze babalirira okuba mu nte bukadde 3. Ekyo kye kimu ne Mwakyoli kye kimu ne wane Buganda Eruwero ne walala wangi nnyo. Ne babadde basuubizibwa okumala emyaka 40. Uganda erina ssente, Uganda ngagga. Nti ssente ze batusolooza zimala okuliyirira abo bonna bonna abanyigiriziddwa n'okulaakulanya ensi yaffe naye kubanga ssente ziddibwa buddibo. So bwe twagenze etteeso ne tusayininga endagaano nabo nti ddala bye twogera tetubyogera bwogezi wabula tugenda bituukiriza era ne tubalagana engeri gye tugenda bituukiriza kuba ssente eggwanga liziina. Naye ate ne tukolayo akabonero akalala si kakutuukiriza wabula kakusuubiza ne tubawayo ente tonotono. Of course mwalabye Mukula n'Amongo nga banyiize nnyo bagamba lwaki mutulabisa. Kati ku kisuubizo kyaffe eky'obujjanjabi obulungi n'okuddaabulula amalwaliro
kino basebo ne banyabo mukatwale ng'akabonero k'ebyo bye tupulaninga okukola era bye tugenda okukola nga mutukwasiza obukulembeze. Sebo nalukola tukoze bulungi. Buno si buvunaanyizibwa bwo okusawa amalwaliro ne buvunaanyizibwa bwo okukakayanira. Era mu kukakayanira twakkaanya nti mujjaga gobereranga mugoberere sente z'omwomusolo n'okulaba nga zikoze ekyo kyennyini. Zino si za muwa musolo, zino zo era tukwebaza. Kati olwo bwonutuuka kuzomumusolo. So n'ebigambo ebyo tubadde na bingi ebyokwogera basebo ne bannyabo. Naye kakasa bangi kumwe mwategedde nti mwannyinaffe Honorable Shamim Malende yafiiriddwa kitaabwe era gye twagala okugenda okumwerekerako era mujja kukoze engeri gye twanyiridde ffenna tugende naye. Naye sebo tukwenyumirizaamu nnyo, tukwesiga nnyo, tuyimirira naawe era n'abantu b'e Kawempe seetaaga bajjukiza. Ab'e Kawempe twabalimba temubiraba kyokka tannasimbula. Kati olwo asimbula lwaki sikomyawo ebigambo byange? Kankome wano n'ebigambo byange. Mbeebaze nnyo baganda bange, sifunanga mukisa kudde eno beebaza otulondera Nalukoola. Sifunanga mukisa kujja abantu b'e Kawempe kubeebaza kugumira kutiisibwa, kugumira tiyagaasi, kugumira makomera. Sifunanga mukisa era mukitwale tisinaba beebaza. Naye Katonda bannabakkiriza tujja kudda mu ngeri ey'amaanyi tubalage okusima kwaffe. Naye in the meantime katubasabe muleme kuva ku mulamwa, mwongere okutwesiga, mwongere okwesiga NUP, mwongere n'okwesiga abakulembeze bwe tuba tubasindikidde. Tukulaakulanye Kawempe, Kampala ne Uganda yonna okutwalizaamu nga tuli ffenna. Mwebaleme kumpuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama wange tonnagenda munnange eyo gyempitira bampa ebintu byo taata njagadde mbireete mu lwatu ng'ate sinabizingeko. Olaba eyo nasanga omuvubuka nawewe yakusiiga kafaana nga olowooleza eggwanga kalabyako amazima. Mukama wange olaba omuvubuka nga yasiiga kano okalaba oba yalengera atya liri erikuumi lyerikambwe nabisiiga diddo olaba omuvubuka omulala nvuumulo omutegeera oyo gwe yasiiga. Mukama wange olaba eyo gye nabadde bampadde oba mulimu nsujju waliruddawa kakati olaba mukama wange bwe nagenda eyo ku nnyanja ekiyindi nali mperekeddeko oli ng'afunye ekijuujulu okuwayira, naye abavubi baayo ne bagamba nti batera okulaba amawanga nga galina amagye ag'empingu. Kati nsebo ne bampa ndeete enkasi eno nti NUP etandikireko mu kuzimba ejje ery'empingu. Ndowooza baalaba wali kale mukama wange. Yes, olina kyamadde musomesa ku kamera. Yes, munange tulabanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable Nalukoola amukwasa emu ku birabo byazze afuna oba ebivudde mu bavubuka bakulembera yeyo embeera eri wano ku ddwaliro eriri okuggulwawo His Excellency Yes, kakati munange yeye embeera era bwetyo weerabisenga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aggulawo eddwaliro eryazimbiddwa omubaka eyalondebwa abantu b'e Kawempe North, omubaka Honorable Nalukoola. Kinajjukira nti Honorable Nalukoola abadde bamugjayo mu palamenti era nga ensonga ezaaliwo bagamba nti ekibiina kya NRM kyali tekinnakakasa biki byava mu kalulu. Kakati no munnange nga tanaana kutandika kubanga aweereza mu palamenti kubanga kale yatandika okuweereza ne bamugjamu, naye nga tanabana kubanga atandika okuweereza byebimu ku bisobodde okuvaayo. Webale kubanga wekuumira ku DVC Live.